Hi, nze Kapalaga. Kyenjagala okwogerako kitono. Like everyone, probably on social media, or most of us, saw the video. Ebya Kabaka. It is very disturbing. Yandeetedde okulowooza ebibuuzo eby'enjawulo. Ekisooka, Kabaka is someone who is followed. Ayina subjects be abafaayo. Kakati mu mutima gwange obwedda neebuuza lwaki babadde nga tebagamba bantu nti mulwadde, kubanga ng'omuntu yenna asobola okulwala, naye lwaki babadde nga tebagambanga bantu nti mulwadde? God forbid if the worst came to worst, abantu mwandibagambye mutya? Era kiki ekyandivuddemu? You understand? Kakati ebintu ng'ebyo bye binewuunyisa ne ngamba kati omusajja oyo ayina ssente weeziri, buli kimu weekiri. The last time I checked baali bamutwala Kenya. Ne ngamba omusajja gwe basa n'okyatalingira ennyonyi, lwaki bamuleka okutuuka okufaanana bw'atyo? Okumuleeta mu public nga n'enfaanana ye eri so embarrassing. I don't think bagamba Kabaka asiimye ajjeko eri Obuganda, naye sirowooza nti ku luno ye yasiimye. Sirowooza nti Kabaka yasiimye alabike bw'atyo mu bantu, wabula kiba kikkakatako okumuleeta kubanga abantu oba tewabagamba nti mulwadde. Ate nga okugamba nti bannange Kabaka mulwadde, ne bwe yantuuse ku birthday ye, abantu tebandigambye nti nga tetumulaba kubanga baba bakimanyi nti mulwadde, naye kati owalirizibwa okumuleeta omubalage yadde mulwadde, musajja wattu atalantuka. And bino bonna yadde buvunaanyizibwa oba buyinza okuba bwa Katikkiro, naye ate bwa gavumenti, kubanga singa afuna obuzibu awo mu kifo ky'okusabira Kabaka ojja kwesanga nga ate olina na kusabira Uganda the more. Look at the silence of the people. Just read the silence of the people. Engeri gye boogeramu mulumulu. Kasita ozibikira abantu okuba nga basobola okwogera ku kintu, ne baba nga omuntu alina kwekweka bw'atyo okukyogera, kakati awo muba muli mu situation embi ennyo. Era Uganda tugisabire nga bwe yagamba Kabaka, I think it was around December, tuwe tulaga wazibu. Uganda yeetaaga okusabira ennyo. If bw'oba ng'obeera mu nsi nga, when you talk about when you identify yourself by birth, tinze ng'Omuganda, President najja nagamba fenga Abaganda, we shall crush you. When you identify yourself with the governance, no government, no, I am thinking our country should go a democratic way of governance. President nagamba akakabinja ka Kyagulanyi nkolere eno nja basaanyaawo. We are living in a country when they are not talking, when the president of the country is not talking about crushing peanuts. He's talking about crushing people. And guess what? Bw'ovaayo n'owemula n'okubawo gali akagambo boo ebinika boo boo, president ng'avaayo mu public ng'akuwa obwa advisor. You are now the presidential advisor because owemudde bulungi. Pray for Uganda.